yalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Kukulisaayo nnyo mu kumulamu okwo nate ababaka mu bitundu by'ebukiikakkono baagala gavumenti eveeyo ennyonnyole ku bantu abali emabega w'ebikolwa eby'obulumbaganyi mu kibuga ky'eggulu. Okusinziira ku babaka bano wandibanga waliwo abantu abagala okutandika okutabangula emirembe egibadde gyakakomawo mu bukiikakkono bw'eggwanga oluvannyuma lw'okugoba Mawale Joseph Kony. Ebisingawo omusasi waffe Kabituwe Embujjuvu. Ababaka abava mu bukiikakkono bw'eggwanga balaze okutya olw'engeri poliisi gyekuttemu ensonga z'obulumbaganyi obwakoleddwa mu kitundu kyabwe. Abantu abatannaba kutegerekeka balumbye poliisi y'eggulu okukakana nga bakoze effujjo omwafiiridde n'abasirikale. Kino kiwalirizza ababaka abava mu kitundu kino abeegattira mu kabondo ka Northern Uganda Parliamentary Association okusaba poliisi ennyonnyole ekyabaddewo kubanga ekubagana empawa. We want to be preemptive and engage government and say no, this cannot, the past mistake should not be repeated. There must be mechanism which the government must use in order to preempt such events and deal with them before they explode. Okumu agamba nti poliisi ekutte bangi nga n'olwekyo esaana ekole okunoonyereza okumala ate mu bwangu okusobola okufuna obwenkanya. In the past, the army officers got a lot of money from the north because of the war. They will inflame situation so that they get more funding. We would not accept that now, and that's why we would be very close to investigate all that. We demand that everybody being arrested should be produced in court as per constitutional provision or be released immediately. It is not fair to arrest people and detain them just for the sake of it. How can you rescue those guns without arresting the attacker, without killing the attacker, but you say you rescue the guns? So I really feel the soldiers should be serious. Let them be conscious of whatever they are saying. For us, we do not want war. Poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku bulumbaganyi buno. Kyokka Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura yategeeza nga bano bwe batali bayeekera wabula abakozi b'effujjo abeetaaga okugolola ettumba. Joan Tambabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.